Abali abazannyi mu ttiimu y'eggwanga lino eya Uganda Craines ab'enjawulo olunaku olwali bakungaanidde ku ssomero lya Lubiri Secondary School era ng'eno gye baasomera nga bano beetabye mu mupiira ogw'omukwano ne ttiimu y'essomero lino era nga bano bagudde maliri ga ggoolo emu ku emu. Eno gye basinzidde ne basaba ekitongole ekiddukanya ebyemizannyo wano mu ggwanga okufaayo nnyo ku kuwabula kwabwe nga bo abazannyako omupiira guno kuba balina bingi bye basobola okukolera ttiimu y'eggwanga ne yeeyagaza bannayuganda. The federation needs also to take opinion in good faith because for me I believe that the sport of football is just a sport to bring us together. It's a sport to try to open doors. It's not to close doors. Ensinkano eno yeetabiddwamu bannabyamizannyo, bannabyabufuzi wamu n'abasuubuzi ab'enjawulo abaasomerako mu ssomero lino ng'abazannyi abaayatiikirira ennyo mu ttiimu eya Uganda Craines abeetabye mu nsinkano eno kubaddeko Herbert Nsubuge yali amanyiddwa ennyo nga Masanda ngono yali mukwasi wa ggoolo, Adoa Bobby ke yaguzannyirako mu Express wamu n'ey'eggwanga, Jibbi Kalule yali owa Villa ne KCCA, Jingo Ibrahim, Robert Mukiibe yaguzannyirako mu KCCA, Villa wamu ne Orlando Pirates eya South Africa ngono yatiikirira nnyo mu 1993 bwe yakuuma mu Nigeria Rashidi Yekini era nga no bejjukanyizza mu ngeri gye bakyangamu omupiira baliko amagezi ge bawadde aganayamba okutumbula ebitone wano mu ggwanga. N'obuzibu bwa Express okutwaliza wamu buli management n'ensasula y'abasambi si nnungi okutwaliza wamu kubanga Express esirebye nnyo. The young talents to do only one thing, not to think about money first. Let them first think about football. Football is played with the feet, not with the mouth. These boys nowadays, they play with the mouth first, then the feet follow. Wabula bano bennyamidde olw'abaddukanya ebyemizannyo obutafaayo kuddayo ku masomero kulondayo bannabitone mu kukyanga omupiira olwo ne badda mu kulonderera abo abatalina mpisa ekyongera okunnyika ebyemizannyo wano mu ggwanga. Emphasize and make sure that the players that are actually going through schools are very disciplined players and are the right players. Yeah, it's a surprise to me to see that now schools are buying players. You see, this is already a sign of a loss in the track of how you recruit players. Because in our time we went to school and then the games masters found out that we had the talent and they started nurturing that talent. We should go back, try to encourage these guys in schools that are disciplined, that want to study, that understand, they have respect for authority, and then we nurture those talents. Sometimes it takes time, but we need to be patient with these guys in the schools that really have come to school. And the issue of mercenaries in school of trying to win, because a lot of schools now are focused on winning today. Bo bannabyabufuzi abeetabye ku mukolo guno okubadde omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'ewa Kisobet Ethel Naluyima nabo baliko obubaka bwe bawadde abantu n'okusingira ddala obuteerabira masomero gye bayitidde. Naffe tuddemu twetegereze kuba gwe okubeera eyo gy'oli n'otandika okuddira ng'essomero ligwamu essomero lyonna lya ttaka lya ngeri bituswaza bakulembeze bannaffe ate tetukoma ku masomero gokka tufunenga akadde tuddengayo ewaffe tutereezeemu naye kira tufunenga akadde twogerengako n'abo abaana ababeera mu ssomero eryo buli kaseera. Gordon Sematiko ssentebe w'ekibiina ekigatta abaasomerako mu ssomero lino atubuulidde amakulu g'ensinkano eno. Tuli bangi emyaka mingi tetumanyiganye ate abantu bangi bafunye ebifo eby'obuvunaanyizibwa naye nga tewali nkolagana eyamba munno gwe mwayita mu ssomero. Ekyokubiri n'essomero lyennyini nga lirina okuganyulwa mu bantu abo. Iza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.